Luno lwe luguudo lwa Namasuba Ndejje Kitiko olusangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Lwatandika okukolebwa mu Desemba wa 2015 nga lusuubirwa okukomekkerezebwa mu 2019. Omulimu guno gwakwasibwa kampuni enzimbi emanyiddwa nga MS Abubeka Technical Services and General Supplies. Luno lukolebwa mu bitundutundu oba ziyite phases olw'ensonga nti abantu abamu babadde bakyeremye okuwaayo ettaka lyabwe naddala mu ttawuni oluguudo we luyungira ku mwasanjaladde Entebbe. Abatuuze abawangarila eno baawaayo ebitundu ku ttaka lyabwe eri disitulikiti y'e Wakiso nga kye baagala oluguudo lukolebwe bawone enfuufu. Abatuuze leero bakuŋŋaanidde mu kitundu ky'e Ndejje okuwaayo endowooza zaabwe ku luguudo luno eri ekitongole ki oba ki Construction Sector for Transparency Initiative. Ekitongole kino ekirondoola enkozesa ya ssente za gavumenti n'omutindo mu kuzimba pulojekiti ez'enjawulo mu ggwanga. Tulina ba engineer baffe abakwata information eno ate ne bagenda ku luguudo ne bagirondoola. Engineer ali ku luguudo akola atya, contractor ali ku luguudo akola atya. Abatuuze bagamba nti obubenje bususse nga bakitadde ku ngeri oluguudo luno gye lukoleddwamu. Naye ekisinga okunnuma bwe bulamu bw'abantu. Wano naakabala oluguudo luno lwakatta abantu 9. Abantu meka 9. Era n'omuntu twabadde asobera ku kyaki yaffe twakamuziika. Basebo twasiima nnyo oluguudo luno nga lukoleddwa. Naye mu Uganda sinnaba kulabayo oluguudo lutalina bus stop. Waliwo ekitongole oluguudo wano twaliwo twategeezebwa nti buli feezi enebanga ewedde okwewala accident ennyingi ennyo tujja kuba nga tufuna nga muteekamu obugulumu. Kubanga waddewo okwekwasa ogamba compensation mu Wakiso ajja kulemesa enguudo naye nga tetutuukiridde bantu kubabuuza oluguudo munaatukkiriza oba temutukkirize. Kati twali twagala preempt nti abantu bw'obanga obategeezezza ky'ogenda okukola cost kyeriko bakukkiriza era bakuwa mwe kye mwakola. Kyokka okusinziira ku kitongole ki Construction Sector for Transparency Initiative, abatuuze abamu baalema okuwaayo ebitundu ku ttaka lyabwe nga y'ensonga lwaki awamu oluguudo lufunda. Kakati omuntu wa bulijjo bw'abanga yakkiriza n'awaayo ettaka lye ate omukulembeze wali ye ayinawo ogundi mu road reserve ye tayagala kuwaayo ekireetera nti akakubo ne kaba kafunda. Wadde guli gutyo ekitongole ki Uganda kitegeezezza nga ssente ezaweebwa kontrakita bwe zikozeseddwa mu bulambulukufu era nga bagumizza abatuuze okulongoosa omulimu guno bunnambiro. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.